Ekomera bamukomera Ekomera bamukomera Ekomera bamukomera. Era okugana kwe nagaana kwali kwa magezi kubanga nalaba nga mu maaso gye tugenda ebintu bitayinza obutaba birungi. Omuntu yenna omusumba wamuwa amagezi oddayo naawe eka n'ovamu mu ttooki. Kankati mwe mwagaana bwe nabagaana mwe ne mugenda mu maaso. Maama amanyi bulungi obuzibu bw'ayitamu ne bw'alina. Naawe mutabani wange omanyi obuzibu bw'olina. Obuzibu obwo bumanyi bulungi, komera lya bwavu. Ono obuzibu alina komera lya bulwadde. Teri asalira musango okuba muntu kubeera mu komera, nange siryagala. Naye kye nalabanga nga nti bwetuyimiza kino kitusooke tukole kino then kiryoke kikolebwe. Mwendu abagana ne mugenda mu maaso. Nsonga tetwagenda mu maaso naye tuba tetuyinza tegeka mukolo nga temutukkiriza. Kale lwakwantoyedde twali tumaze okulabagana nekitukaluubirira buli omu okugamba munne nti kale tubivuddeko twerese tusiganga tulindirira Mukama tulabe ye kyanakola. Mutabani wange okulabagana kwogamba kwekuluwa okulaba kubanga naawe oli kumulaba mwalabagana mwona gye mwatuuka ebuziba ne mwegatta. Okulabagana kwogamba kwekola kubanga twagala tumanye maama waali n'omwoza wa Mukama waali nga nange okulabagana kwogamba kwekuluwa. Bwe twabagana okukola embaga ne mugenda mmwe ne mugenda mukola ebitaliiyo. Kyenjagala okumanya muwala wange naawe baako kyogamba. Kyendaba ku baana bafaawo oyinza okuba watuuka okitegeerera nga baali baatambula dde olugendo oluwanvu. Kyova olaba papa bayinza okuba balina kye bamanyi ekiri munda ate gwe kyotakola ki kyesimanyi kyotamanyi. Beetaaga obbuuliza ddala lwaki ba papa banguye ebintu. Lwaki ba papa. Bayibuli egamba nti omuntu amanya obulungi n'atabukola kyekibi eri omuntu oyo. Yakobo 4:17 omuntu amanya obulungi n'atabukola kyekibi eri omuntu oyo era libakomera eri omuntu oyo. Buli lw'omanya obulungi n'otabukola era libakomera kubanga oba omanyi obulungi naye tobukoze. Mumpuliriza muwulira kye bagamba. Mwamanya nti ekintu bwe tukola kino kivaamu kino era wagenda okimanya ng'omanyi toyinza bw'ogenda n'owegatta n'omukyala era omanyi ekiba kivaayo. Bw'ogenda n'obba oba omanyi ekinaavaamu eiza okukwata okutta mwatuukawo ewala. Muwala wange ebintu byasoba kubanga sobola kukkiriza genda mukolo manya genda nti tugende mu maaso nga simanyi kyemmanyi nga ekituufu sikimanyi amazima ge galuwa. Twagala kuyamba mmwe kubanga muli baana ba Katonda era aboza ba Katonda ate abalungi ate ab'amaanyi. Wanje taata Edi Angelo ono alina engeri gy'akwata ate abaana bamuwulya nnyo okusinga manyifu abasomesa basobola okuba tutya. Kampe omukisa ono Lady Angelo abeeko byabuuza abaana abo osanga banayogera amazima. musumba wange neyanziza ssebo abo oyo muwala wange ono mutabani wange nzijukira bulungi bwe waba yita noyogera nabo era ensonga ezo netuzitegeera. Naye abaana bano ekibaleetedde okudda ate bapapa nti baagala kukola ku mikolo ng'omuwala ono alina obuzibu bwe alina obukyamu bwe. Kaakati batubuulire ki ekiri mu makkati awo ekibapapya. Oba maama akimanyi mukadde Edith oba akimanyi akitubuulireko ki ekibapapya. Njagala obabuuze kubanga ffe tetuganye mbaga kubeerawo naye twagala bave mu kkomera. Kati tugenda kubabuuza oli lubuto muwala wange era wano temulina tulimba. Ekituufu ensonga ebadde etupapya nze nafuna olubuto yensonga ebadde etupapisa okukola emikolo. Oswaziza biki ebyo byoyogedde buli
bulijjo nkugamba ekintu ekyo nga tokimbuulirangako nosirikira ddala onswazizza onzise. Mama badde nsaba kunsonyiwa. Mama nsaba kunsonyiwa. Ekkomero eryo Mukama otulijjemu. Kaakati ensonga zino kazeeyongereyo mu maaso ewa Musumba. Ekituufu kimaze kati okutegeerwa. Naye Bayibuli eyogera mu Isaaya 6:11 era egamba bulungi nti nakugoba nenkusunguwalira n'obusungu naye ate nkusaasidde n'ekisa ekingi. Katonda affe musaasizi. Abaana abo newankubadde omubi abayingiddemu ne bakola naye bakyali baweza ba Mukama b'amaanyi. So tugenda buli omu agenda kubaako ebigambo byababuulira. Mukadde newankubadde muwala waakoze ensobi akyasobola okufuka ekyomugaso omulamu bw'ensi eno. Era nkusaba ddamu amaanyi. Omwana oyo tomuswaza, toweekubagiza, musembeze, oyogere naye. Kati nange eno wenadde eno ngenda kugenda mutabani wange. Soogenda bo nti mbage bagende maaso n'ekikyamu naye olw'okubazza mu Kristo kubanga tumanya enkya ne bakyuka. Amiina Musumba. Lady Angela. Musumba, tweyanziza olwa meeting eno kubanga tutegedde ekigenda mu maaso ku lw'abaana baffe. Ate mwebale kujja ne mutadde eyo kubulira ddala. Mwebale kukomawo. Ekkomera bamukomera. Ekkomera bamukomera. Toyongera kukola kibi ng'olowooza kye kinakujja mu